sagala alinaaga Kakati weetegeke. Canada. Mm. Canada. Omaze okufuna invitation yo, banka statement ye likiriya, ofunye ebyetaago obyo byonna obiyina. Kale mmwe bye muyita paperwork byonna obiyina, ogamba ntandikira wa. Canada, ekisooka osooka n'oggulawo akawunti ku website yaayo eya immigration. Bw'oggulawo ekyenjawulo ky'erina nti nayo ekozesa kampani eya VFS Global. Gye bayita ani eyo kampani? VFS Global mu Uganda gyekozesa. VFS gye tugendako era. Gyekozesa mu Uganda naye ekyenjawulo ky'erina yo Canada nti w'ogenda ku kampani eyo totwalayo bipapula byo, tosabumitingayo. Yo Canada oggulawo okuliyetinga akawunti ku website yaayo ne email yo n'okuliyetingamu ne ka password. Bw'okuliyetingamu ye ebyayo byonna ebikusabirawo ku online. Ogenda n'okuga nti gwabe passport yo bakulaga weegenda ng'ogenda ogisikaninga mu PDF naye omakinga sure nga PDF eyo tezitowa kusinga 4 MBs. Tesukka 4 MBs erina kuba biro obuzito bulina kuba biro buli kipapula ky'osikaninga. Teeka mu PDF gende wagenda passport mu akawunti yo uploadinga passport ogiteekewo. Wagenda gundi banka statement weewali teeka giteekeyo buli kimu kisikaninge then waliwo buno obuntu obuli maina we muyita social ties simanya biru z'amazzi ebyapa by'ennyumba by'amataka biki obwo bonna buteeke mu fayiro emu waliwo ojja okulaba ebugenda togaa nti buli kamu kabe kaalwo. Then waliwo ebya family banka bagundi marriage certificate, birth certificate z'abaana. Kati Canada erina kafoomu ka family keekuwa n'okajjuza n'oteekamu omukazi wange yegundi yazaalibwa mwaka bwe guti ali ku address bweti, ono omwana wange, ono maama wange, ono taata. Bw'okamalako kafoomu ka printing out okasayiningeko then ka scanning ng'otaddeko marriage certificate ebikonfaminga biri by'ojjuzzaamu. Marriage certificate, birth certificate byonna biscanning mu fayiro nga kafoomu ako ke kali waggulu nabyo biteekaawo we biraga ebya family. Naye buli ky'oscanning nga tekisukka 4 MBs ekyo teweerabira mu PDF. Bw'omala okuscanninga ebintu ebyo byonna ne biggwayo byonna n'obyapulodinga ojja genda weeyongereyo osabumitinge. Bw'ona osabumitinga bajja kukuwa biiru essaawa eyo gy'olina okusasula. Biiru eyo bw'oba wali osabyeko ku visa ya Canada emyaka 10 nga teginayitawo bajja kusaba osasulayo $1 za Canada 10 zokka za visa. Biometrics zo baba bakyazirina toddamu zisasulira kuba obeera n'ennamba gye baakuwa mu kusooka. Bw'oba wakozesa agent mugamba akuwe gundi eyo gye wakozesa biometrics zo bazirabe. Bw'oba wali tosabangako biometrics zo baba tebaziina gwe kitegeezo ojja kusasulayo visa fee ne biometric fee 185. Mu za Uganda zibeera wakati w'Emitwalo 54 wakati awo kisinze exchange rate 54 we zizannyira awo. Kye 185 ku newcomer nga tosabangayo visa. No era bw'onoomala okusabumitinga ojja kulindawo wennyini email gye wataddeyo gy'okozesezza ojja kuba eryawo ng'ereesa akamessaging egamba olinayo information tebagikuwa ku email. Bw'oba bamala okuga nti olinayo information ng'oddayo eri mu account gye wakuliyetinze ng'oggulawo. Account eyo bw'oggulawo ojja kusanga waliyo ebbaluwa gye bakuwadde ng'ekonfaminga bafunye application yo naye tugumiikirizeeko tumale ogyekebejja tujja kuddira. Mwami Ronald sooka olindemuko katono nsaba kusonyi okugiramuko katono.
Bannange kansubire mu recordinga oba muwandiika wansi ddo ali mubiisa mu bwangu. Waliwo abuuziza ekibuuzo ekikulu kye mbadde mbuuse. Sente zisasulwawa. Sente oyina era bw'oba otandika process eyo ng'oguddewo akawunti ojjuza foomu bakubuuza oli lwedde okusubmitinga ebipapula ng'obisikaninze nti ye, oli lwedde okusasula online nti ye. Bw'oba toyina visa card oba master card, ebintu bwe biti ebisasula online gwe tojja kumalako kubanga osasula na visa card oba master card. Ku online awo wennyini w'osasula ne bazisala ku akawunti yo. Tewali process ndala bakozesa kaadi ezo zokka eziri mu mateeka ze zisasula. Bw'omala okusasula ne bakuwa ekipapula nti gumiikiriza era ogumiikiriza. Bwe banayitawo essaawa oba olunaku ojja kufuna email endala ng'egamba olinayo information mu akawunti yo. Information tebagikuteera ku email ng'ogendayo mu akawunti ng'oggulawo buto ng'owaliyo ekipapula ekyakye bakuwa. Ekipapula ekyo kiba kiku-instructinga. Genda okole biometrics oba kujjako fingerprints oba scanning ne face. Ekipapula ekyo bw'okigira kiprinting out. Kubanga bw'ogenda eri ku center gye bagenda okuggyako biometrics bakyagala kiriko ennamba ze baagala bakiscaningako barcode yakyo. Kati bw'omala okufuna ekipapula ekikukkiriza ekiku-instructinga to go for biometrics ng'awo olyoka ogenda ng'otandika okukola appointment ku VFS Global. Appointment eyo era okwenda ku VFS Global n'oteekamu VFS Global Canada kubanga VFS tulabye ekola ku nsi nnyingi, ate n'oteekamu Kampala nti oli Kampala. So bw'ojja n'ologinga in oba n'oregistering n'oteekako email yo n'ofuna appointment. Kati okufuna appointment bakubuuza ennamba eyo ebeera ku kiri ekipapula ekyakukkiriza okukola biometrics. Ekipapula ekiri ekiriko instruction kigenda okola biometrics kibaako ennamba. Bano bw'okola appointment bakikubuuza bagikusaba ennamba eyo bw'ogiyingizaamu n'ogenda ku appointment ne bazikulaga. Mwattu tezitera na kubawala. Essaawa okujjuza ekipapula nsobola n'okufuna enkya oba okuwosa luli. Appointment zibaawo. Ronald. Sebo. Si kye bandiise oba poto namba si kyekyo eba poto something like that. Biki ennamba zibaako. So kaakati bw'omala okukola bw'okuliyetinga akawunti ya appointment bajja zikulaga eziriko abali mu gundi mu Uganda VFS Global ekola ku Canada gyeri ekkololo eyo. Then abali mu UAE waliyo center bbiri obeera mwegendereza n'onoonyako ekuliraanye. Bayina Dubai, bayina ne Abu Dhabi. Dubai ne Abu Dhabi. So olondako sente emu obeera mwegendereza togenda kwekuli ewala. N'olondako nti oba Dubai oba Abu Dhabi. So bw'omala ekyo bakuwa abo n'ogenda ku appointment olunaku lwe bagize. Ku appointment otwalayo bino wammanga. Togenda na gapapula go gonna ga statement gaki tebagaagala wagatadde dda ku online. Ku appointment otwalayo ekipapula kiku-instructinga kyokka nti ngenda banzikiriza nkole biometrics. Ekyokubiri otwalayo olupapula lwa appointment bano lwe bakuwadde baba VFS Global. Ezo bbiri ne passport yo origino ogenda nayo. Naye tebagisigaza bagikuddisa. Naye ogenda nayo wali. Bagikuddiza balina n'ekipapula kye bakuwa nga ekirimu bafotokopinga passport balina ekipapula kye bakolinako stamp ne bakikuwa. Mu kugino nayo bikuwanguyire. So olunaku bwe lutuuka nga passport ye nga bakuwadde visa nga bakuwadde era ofuna message ku email yonge ekugamba oyinayo message mu account yo bate basindika ku email olwa privacy lo bakugamba oyinayo message mu account yo gwe ng'ogenda loginga in mu account yo
bw'ologinga ini mu akawunti yo gy'osanga ekipapula nga kikugamba tukuwadde visa status yo yeeno visa yo bweti ne bweti ate Canada webeekuwadde etera okukuwanga ekuwadde nga mulalo esobola okukuwa paka passport yo lweggwako so bwe bagamba nga bakulagirira woba otwala passport ng'otwalayo passport n'ekipapula ekyo ng'okiprintinga out kikuwadde visa ng'okitwalayo ne passport nga bakirekayo nga bakuteeramu visa ng'oddayo gino nayo bwe bate bakuwadde era message ebeerayo nga bakuwadde twakye tukuwadde so as easy as that temulimu era abuuza ekibuuzo ku Canada kibuuze tusooke tufokasinga awo tunyonyole buli kintu mukitegere kubanga eziza kuyita mwangu buli kyobuuza tukinyonyolera awo kuba Canada nyangu naawe osobola ogyekolera ng'oli wakaawo mu ddiiro kasitowandika sikaana ogera n'ofuna ebyetagisa ate n'okuteekayo ebipapula tobiteekayo olunaku lumu bakuwa ennaku 6 mu nnaku ezo 6 oli waddembe oteekayo bw'ojjayo kino sikyagalayo kanteekeyo kino so otwala obudde bwo n'omala n'osabumiitinga ekirala aba Canada bwe musabumiitinga bannaayo obudde Canada bwetwala yeegamba etwala ennaku 2 naye olumu etwala n'omwaka obudde bwetwala teri abuvunaanyizibwako yo yemanya weekuweera nyina abantu bennateerayo konzijukira ne ba conference gye twali tusaba era in fact yali ya mint xa eyo y'omwaka guno oguwedde so oguwedde guno gwe tulimu twagisaba mwaka guwedde naye conference yatuuka nitulooza ndooza byagaana naye juzi twali tuli awo nga visa babawadde paka passport lweggwako naye conference yaggwa dda so era kye nakola nembaga temufaayo nengenda ku Google nenfunayo bu conference obuli simple nembubuukinga nembaga kati mugende n'invitation ezo kukisayoze mulagayo ekibaleese kasita visa ya multiple so buli abuuza ekibuuzo awo ku Canada kuba byonna bigwera ku online kibuuze tukiddemu kale bane mwe ku mwami Ronald obumulimu buzaabuza mashalo ekibuuzo kyange ekisooka appointment date eya biometrics ekibuuzo kyange ekisooka okugenda ku fingerprints olunaku gw'olulonda then n'ekibuuzo ekyokubiri documents zo baziwaayo ddi documents zo luziwaayo ddi oziwaayo ku lunaku lunyini lwokozesa initial date ya visa application oba ebyo ebibuuzo bibiri bimbuzaabuza kaakati maama kansooke nekyosembyeyo documents toyina gwozitwalira era bw'ogenda ku center ekibuuzo ekisooka biometrics document zonna oziwaayo ku online tugambye scanninga bwe baga scanninga bank statement yo for example bw'omala ogiscanninga naye making sure nga tesussa buzito bwa 4 MBs ogiteeka bw'ogulawo akawunti ya Canada buli kimu bakulaga wekigenda weebyutinze so bw'ogulawo akawunti ya Canada n'ogicreatinga buli kimu bakuleetera wekigenda okugeza nti bank statement oba bakubuuza source of fund nti wagaga sente ziri ku akawunti yange ogiscanninga mu PDF nga tesukka buzito bwa FMBs ng'ogiteekayo passport ng'ogiscanninga mu PDF nga tesukka buzito bwa 4 MBs ng'ogiteekayo buli kimu kigenda ku online wali ku visa center ogenda ku biometrics togenda na gapapula go tebagaagalayo bo ogendayo nga basuubira bwe kimu wakitaddeyo dda ku Canada bwe kiri wali ogenda kipapula kikuinstructinga nti okkiriziddwa okukola biometrics n'ekyokubiri n'olwo olupapula lwa appointment oluga nti ogiyinawo ne passport oligina ate ne bagikuddiza kaakati ekibuuzo ekirala obadde obuuza nti appointment gw'ogyerondera kaakati bw'ogenda ku appointment system bakulaga appointment gundi posts ebifo byonna ebikalu bakulaga nti nga 19 October
Tuyinawo ku ssaawa 8 dakiika 2 ku ssaawa bakuwa dakiika 15 wano kino eno bagitutte eno weeri eno bagitutte eno weeri kati kweza eziriwo gwe weeronderako nze njagala nga 15 19 wala nnyo gwe weeronde kasita wabanga waliwo ekifo ekikalu gwe weeronderako nogaa nti luno olunaku ku ssaawa bweziti n'okkiriza ezo era ze bakuwa naye bw'osanga nga baalututte olunaku lw'oyagala nga lujjudde era tolufuna. So ennaku enkalu n'essaawa enkalu ezibeerako gwe kwolonda. Kaakati kyessoogeddeeko awo kye mbadde ŋŋendako ekibuuzo kiwedde bulungi ngo. I will put this. Njagala kwogera ku application form ya Canada oba tusooka tufune ekibuuzo. Abantu abasinga tebaleeta. Gyebaleko Madam Michelle. Kaali nayo gyebaleko. Mwebale tusomesa ne principal tadde. Kati nze asinzidde waneeno ekata. Mwami Ronald yayogedde mbu VFS nga tusobola ogifuna Dubai ne Abu Dhabi. Kati ffe ab'ekata tetuyinawo chansi, tetuyinawo mukisa. Kyekibuuzo kyange. Ab'ekata VFS Global gyeri. Genda ku Google oteekemu VFS Global Kata. Bajja kuwa address yaayo. Ne bakuteeramu tugambe emyezi 6 UK tero kikola. Ne baga ne bw'oyingira tosukka ennaku 2 kuba ze wabasaba. So ekyo kiri ku ggwe kiki wasaba. Then waliyo ensinga zo zikireka kiri open nga America. Ne Canada bw'oyingira ne lwakuba nti olwedde ensonga ekuleese ebe balaga oluddayo. Bw'obazze mu conference ya nnaku 5 kitegeeza bweggodda wammwe return yegamba oddayo. Okay, banange mbeebaza mwena abadde balabala video yange eno mugisharinge mugilaikinge mugiforwardingira abantu bonna.